Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olunyiri lwaffe olw'olwaleero lugenda kuva mu Zabbuli ey'Ekikumi 21 ennyiriri 2 ezisooka. Ng'egamba bw'eti: nayimusa amaaso gange eri ensozi, okubeerawo kwange kuva wa? Okubeerawo kwange kuva eri Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi. Omulebi wa 3 ABN yagala ofumiitirize ku lunyiriri luno nti ffe nga ffe abantu tetulina kye tusobola kukola olw'okwebeezaawo, wabula ekisa kya Katonda kyokka kyokka kye kitubeezaawo buli lunaku, buli ddakiika, buli sekendi. N'olw'ensonga eyo obanga ofuluma ewuwo nga tonnakola kintu kyonna, saba obukuumi bwa Katonda bukulembere. Tuleme okwesiganga ekintu kyonna kyonna, wabula twesigenga Katonda kubanga ye mukuumi waffe asinga. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omulabi waffe era omuwuliza waffe owa 3 ABN Television, ate nkwaniriza enkene ya leero mu kuyiga n'okusinza okukumakya nga bulijjo. Empisa yaffe wano ku 3 ABN okutandikanga olunaku lwaffe nga tuyiga ate nga twewonza emikono gya Katonda waffe. Teweerabira eddakiika zibeera 3 zokka kuva ku ssaawa 12 paka 12 n'ekitundu ez'okumakya. Otubeera wano nga twogera ku bigambo ebikulu ebituzimba mu bulamu bwaffe obw'omwoyo. Tuzze tubategeeza nti kikulu nnyo okutambulanga nga twewonza emikono gya Mukama. Ekigambo kya Mukama kitugamba nti tuyiringisizenga engendo zaffe zonna ku Katonda waffe. Ensonga lwaki olunaku lwaffe twasalawo ffe nga 3 ABN okulutandikiranga mu mikono gya Mukama, bwetyo tusobole okulutambula nga tuliko obukuumi era n'emikisa gye. N'enkya eya leero Katonda waffe atubedde era tugenda okuba n'okuyiga kwaffe okw'ekyokuyiga ekya leero. Era ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti bamalayika abakuumi. Nakusaba Mukama atubeere kuyiga kuno era nga tetunnatandika tugenda okuwaayo okusaba n'oluvannyuma tugende mu kuyiga. Katonda kitaffe omutukuvu ow'omu ggulu, nate enkya eno tukwebazizza kubanga okkirizza n'otukuuma era n'otutuusaamu nga tukyali balamu. Weebale kitaffe omwagala kubanga otubedde. Tumanyi nga okukolako mu bikunji okutulondoola mu bulamu bwaffe obw'omubiri n'obw'omwoyo. Naye weebale Katonda waffe kuba n'okutuusa n'olwaleero otukoze bulungi era otubedde. Beera naffe nno Mukama Katonda waffe nga tugenda mu kuyiga kuno, nga twewonga olunaku lwaffe mu mikono gyo. Kkiriza kitaffe okusaba kwaffe kusimibwe mu maaso go, otusabe n'okwebaza ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Enkya eno eya leero bassebo ne bannyabo nga mbategeezezza nti ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe gugamba nti bamalayika abakuumi. Bamalayika abakuumi. Kino kimu ku bintu ebizze bitabula abantu era ebitategeerwa bulungi bantu nti waliwo bamalayika abatukuuma. Naye Mukama waffe yeebazibwe nti Bayibuli yavaayo n'ennyonnyola bulungi era n'ekiraga bulungi nti tulina bamalayika abatukuuma. Katonda bwe yatutonda teyatuleka kubeerawo nga tuli ffekka, naye yatutonda nga tuliko obukuumi bwe tulondoolwa bamalayika okulaba nga atuziyiza obubi obuyinza otutuukako, kubanga Bayibuli etugamba nti Sitaani atulondoola alinga empologoma enoonya gw'eneerya. Nolwekyo bwe yamanya ekyo Katonda
yaterawo gira malayika okutukuuma. Enkene yaleero bye twagala okulaba ebikwata ku nsonga eyo. Ekyawandiikibwa kyaffe kivudde mu Matayo essula 18 olunya olw'10. Kigamba nti mulabe nga temunyoomanga omu ku abo abato bano, kubanga mbagamba nti mu ggulu bamalayika baabwe batunuulira ennaku zonna amaaso ga Kitange ali mu ggulu. Ebigambo ebyo Yesu yabyogera ng'abitutegeeza. Ekyokuyiga kigamba nti wadde nga nakulira mu maka agaagendanga ku kkanisa, ekiseera kyatuuka lwe natandika okubuusabuusa ebimu ku bye nakuzibwa nga mbikkiririzaamu. Okubeerawo kwa Katonda saakubuusabuusanga, naye ezimu ku njigiriza ze nakula ndaba zandeetera okwewuunya obanga kye nayigirizibwa gaali mazima. Nazuula nti okusinziira ku Bayibuli ebisinga ku byo tebyali mazima. Biri byakula awigirizibwa yakizuula nti tebyali mazima, nga nti Kitange yaŋŋambanga nga bwe nalina malayika nkuuma, era nga neebuuza obanga ekyo kyali kituufu. Nawulira okukkakkana bwe nazuula nti Bayibuli bye yabikkulira Kitange byali bituufu nnyo. Nalina malayika andabirira. Njakusaba tusooke tuyimirireko awo, tusooke tukubaganye tufumiitirize ku bigambo bino bye tusomye. Watugambye nti wadde nga nakulira mu maka agaagendanga ku kkanisa, ekiseera kyatuuka lwe natandika okubuusabuusa ebimu ku bye nakuzibwa nga mbikkiririzaamu. Basebo ne bannyabo, omuwuliriza wange era omulabi waffe wa 3BN, tukuzibwa nga tuyigirizibwa empisa z'Obwakatonda, tukuzibwa mu nzikiriza eddiini ez'enjawulo. Waliwo bye tukuzibwa nga tuyigirizibwa, naye omuwandiisi ono agamba nti ekiseera kyatuuka n'atandika obibuusabuusa. Tuli mu biro ng'abantu babuusabuusa bye babadde bakkiriza ebbanga. Tuli mu biro ng'abantu batandise okuwakkanya, sina kubuusabuusa naye n'okuwakkanyiza ddala bye babadde bakkiriza okumala ebbanga eddene. Naye amawulire agansanyusa ku muyizi ono agamba nti ye okubuusabuusa kuno bwe kwatuuka mu bulamu bwe, yaddayo eri Bayibuli n'atandika okwebuuza ebibuuzo ng'abibuuza Bayibuli. Era atugambye nti yakaka nti oluvannyuma yafuna essanyu okukizuula nti ebyo kitaawe byali babikkulira kitaawe, akizuula oluvannyuma ddala byali bituufu. Bayibuli bye yali ebikkudde nga ne kitaawe bye yali yamugamba. Okubuusabuusa nga kuzze gy'oli muganda wange, nkusibirira ng'omulabi wa 3BN, ddayo obuuze Bayibuli. Tonoonyanga ku nsonga za kukkiriza kwo ng'ozinoonyeza walala wonna. Bayibuli y'ensibuko y'okukkiriza kwaffe. Kigambo kigamba nti Yesu Kristo ye mutandisi w'okukkiriza kwaffe era ye mutuukiriza waako kwonna. Kakati ng'onoonya ebikwatagana n'okukkiriza kwo kw'omwoyo, tokunoonyezanga walala. Abantu babutaabutanye, bagenze wano banoonyeza wali, naye banoonya mu nsula ezitali ntuufu, banoonya mu bigambo mu bitabo ebitali bye bituufu, kubanga ekitabo ffe kyatuweebwa okutunyonnyola okukkiriza kwaffe ye Bayibuli. Olwekyo neebaza Mukama olw'omuvubuka ono, kuba ye agambye nti yaddayo ne yeebuuza Bayibuli obanga ddala bye baali bamuyigiriza byali bituufu. Naye agamba nti yawulira okukkakkana bwe yazuula nti Bayibuli bye yali yabikkulira kitaawe ddala byali bituufu, era yalina malayika amulabirira. Ssebo omuwuliriza waffe ne nnyabo, omulabi waffe, tulina malayika atulabirira. Naawe olina malayika akulabirira. Katonda buli omu yamuwa malayika amulabirira. Enjawulo weeri nti malayika ono oyinza okuba tomuwabudde, okuluŋŋamizibwa kwe oyinza okuba tokulya. Ensonga lwaki empisa yaffe wano ku 3BN okwewunga mikono gya Mukama buli lunaku, bwe tusobole okubeerako obukuumi bwa malayika ono. Obukuumi buno kubanga ekigambo kigamba nti nze anzisaamu ekitiibwa nange gwe nassangamu ekitiibwa. Bwe tutassaamu Katonda kitiibwa, naye malayika we tasobola kumutukakaatikako bukakaatisi. Ensonga lwaki tukutwala obudde okusaba Mukama malayika ono gwe yatuwa abeerewo ku lwaffe, okutukuma, okutuyisa mu bizibu by'ensi eno.
omuwa ekyokuyiga kigenda maaso nekigamba nti nga nawulira emirembe okumanya nga omwana ng'omwana nti waliwo malayika eyateekebwawo Katonda okundabirira. Ffe abaana tuyinza okubalaba ng'ekitali kya mugaso, tubatwala ebiseera ebisinga nga bebasembayo ku nsonga ezimu. Abamu balabira ddala ng'abaana abantu abakulu balina okusooka okuba ku mikolo ng'okwo okuba kutuula, abakulu balina okuweebwa ekifo ekisooka, olumu n'okugabula olaba ku mikolo nga bagabula abakulu balina okusobola. Naye Bayibuli etulaga nti Katonda tasosola mu myaka, nga bw'awa malayika okukuuma abantu abakulu, ffe n'omwana alina malayika amukuuma. Nange nga mpulira essanyu omusajja ono lye yawulira nti nina malayika ankuuma. Basebo ne bannyabo, omulabi waffe owulira otya gwe wali ofumitiriza ensi bwe yandibadde, wali ofumitiriza obulamu bwe bwandibadde singa ti Katonda teyatuwa malayika atukuuma, singa teyakuwa malayika akukuuma? Ng'ensi eno yandibadde kirala nnyo, ng'obulamu tebwandiyinze kutambula. Olaba kale olaba nga bukaluba olwaleero, olaba obubi bututuukako, naye nga waliwo malayika atukuuma. Ate olwo gwandibadde gutya singa tewaliwo malayika atukuuma? Mpulira essanyu nti waliwo malayika Katonda gwe yatuwa okutukuuma. Aga nti okumanya okwo era kukyampa emirembe, nti teyakoma luli mu biro bye eby'obuvubuka okuwulira emirembe mu nsonga eyo, nti naye buli lwajjukira n'ategeera nti Katonda yatuwa malayika, yamuwa malayika naguno gujjwa kimuwa emirembe. Kituwa emirembe bassebo ne bannyabo, kituwa emirembe mulabi waffe owa 3BN okulaba era n'okumanya nti Katonda yina malayika gwe yatuwa okutukuuma, okutuluŋŋamya. Ffe ku bwaffe tetulina kye tuyinza kukola kyamagezi, tetusobola kusalawo bungeri ntuufu, wabula omuluŋŋamya oyo yatuluŋŋamya. Malayika oyo yateekako obukuumi bwa Mukama waffe, amutuma n'atuteekako obukuumi. Aga nti malayika abazira ab'amaanyi, Bayibuli eyogera ku malayika bano mu ngeri ez'enjawulo. Nti mu Zabbuli ekikumi mu esatu Zabbuli 13:2 agamba nti abogerako nga abazira ab'amaanyi. Ate Ebbulaniya 1:14 ayogerako nti emyoyo egiweereza nga gitumibwa okuweereza olw'abo abagenda okusikira obulokozi. Katonda waffe wanteekateeka olw'okuba ekigendererwa kyaffe, ekigendererwa kya Mukama waffe kwe kulokola nze naawe, kyava tuyita abagenda okusikira obulokozi. Yamanya mu kumanya okutagerekerayinzika nti nze sisobola kutambula ku bwange nemmalako nentuuka ku bulokozi bwe yatuteekerateeka. Kyeyava atuwa malayika ono okutubeerawo, okutukuuma, okutulwanira entalo ez'omwoyo n'ez'omubiri ffe tezitayinza kulaba. Kubanga ekigambo kitugamba ntulwanagana n'amaanyi ag'omu bbanga, n'ab'amaanyi n'ab'amasaza n'abafuga ab'omu kizikiza eky'omumirembe gino. Kale ab'amaanyi ago ffe tetusobola kulwanagana nago. Kyava atuwa malayika asinga asukkuluma ku maanyi okutukuumanga bassebo ne bannyabo. Naye obukuumi bw'agambye nti buweebwa abo abagenda okusikira obulokozi. Omulabi wange, omulabi waffe, nkukoowoola enkyene yaleero osale gonna okulaba nga naawe owandiikibwa mu lubu lw'abo abagenda okusikira obulokozi, kubanga be bagenda okubaako obukuumi bwa Mukama Katonda waffe. Agamba nti obukuumi obwo nti abawa obukuumi era n'obununuzi ko n'okuleeta emikisa okuva mu ggulu. Bamalayika abo baleeta obukuumi, baleeta obununuzi, baleeta n'emikisa okuva mu ggulu bassebo ne bannyabo. Obununuzi biri emirundi mingi Katonda asinziza malayika ne batununula mu mbeera ezitali zimu. Katonda atumye bamalayika ne batulokola mu bubi obubadde bugenda otugwako oba tubadde tuguddemu already, naye Katonda atuma bamalayika ne batulokola mu bubi obwo. Kyenvudde nkusaba muganda wange nga tutandika olunaku lwaleero, salawo okwekwata Katonda oyo alina eggye ly'abamalayika erisinga amaanyi ga Setaani amaanyi okusobola okuwa obukuumi eri obubi obuli mu nsi eno. Nga Bayibuli etera okwogera ku bamalayika, era Katonda atukubiriza okumanya nti eggulu liri kumpi gye tuli
okusinga nga bwe tutegeera. Nti okubeerawo kw'abamalayika bano kutulaga nti eggulu liri kumpi nnyo gye tuli okusinga ne bwe tuyinza okufumentiza n'okulowooza, kubanga malayika ono abeerawo buli ssaawa, mbeera ku lusegero okunnuŋŋamya, okuntangira obubi, okulwanagana n'amaanyi g'ekizikiza agayinza okuba nga gannumba. Obukuumi obwo Katonda bw'atukuuma abuyisa mu bamalayika be. Abamu ku basajja n'abakazi ab'amaanyi aba Bayibuli baanyumyanga ne bamalayika. Omuwandiisi atuwadde ebyokulabirako wano nti Danyeri yakyalirwa malayika Gabulyeri. Musome Danyeri essula ey'omunaana olunyirira 16 n'olwa17, ate essula ey'omwenda olwa21, nti era bwe gutyo bwe gwali ne ku Zaakaliya mu Lukka essula esooka olunyirira 19. Mariyamu nnyina wa Yesu, osoma olunyirira olwa 26 mu Lukka eyo essula esooka, nti malayika ajja okukyalira Mariyamu amuwa amawulire amalungi. Oba tugambye nti bamalayika abo bajja baleeta emikisa, baleeta obununuzi, baleeta obukuumi, baleeta n'amawulire amalungi. Amawulire gano tugalaba nga gajja, obukuumi tubulaba ku Danyeri ng'ali mu mpuku y'empologoma, aga nti malayika wa Mukama yazze n'aziba emimwa gy'empologoma negitankola kabi. Si maanyi ga Danyeri naye malayika. Waliwo obubi bungi butalinaako maanyi kulwanagana nabo. Tuli mu nsi erowooza nti ffe maanyi gaffe, magezi gaffe, kutetenkanya kwaffe bwe kutubeezawo, naye waliwo ebitusukka. N'ebyo nno by'olowooza nti magezi go nabyo si magezi go, wabula kisa kya Katonda kye kitubeera. Kale nkusaba otwala amagezi gano nti malayika wa Katonda nga waali era ng'atuwa baabuwa obuvunaanyizibwa bwo, nange kwekwata oyo Katonda agaba bamalayika, agaba obukuumi. Nali njogerako n'abasajja abamu bakola mu byokulwanyisa by'eggwanga wano, aga nti abantu bangi ennaku zino abasaba okwegulira emmundu zibeere obukuumi bwabwe. Nti ennamba kati esabe emmundu okuzikwala nga zibeere difensi yaabwe kati yeeyongera buli lukedde. Abantu bategeredde ddala nti ensi obubi bweyongedde, naye basala amagezi butya obukuumi bwabwe gye bunaava. Naye Dawudi agaa nti ntunula erudda n'erudda obulokozi bwange bunaavaawa, naga nti obununuzi bwange bunaava eri Mukama. Basebwe ne bannyabo tujja kuba n'emmundu, tujja kuba n'ebyokulwanyisa eby'enjawulo, tujja kuzimba ebikomera, tuteekeko n'essengenge n'amasannyalaze n'ebiringa ebyo, n'embwa tujja kuzirunda, naye tezigenda kutukuuma eri maanyi ga bubi. Malayika wa Katonda gwe yatuwa yagenda okutukuuma eri amaanyi g'obubi. Omuwandiisi atugamba nti ne Peetero bw'atyo okuva mu kkomera malayika yamuyamba. Osoma Ebikolwa by'Abatume essula ya 12 olunyirira ku lw'omusanvu mpaka ku lw'omwenda, tulaba obuweereza bwa malayika nti abatume bwe baakuŋŋaana ne basaba nga Peetero asibiddwa mu kkomera, Katonda asindika malayika okujja okusumulula Peetero mu kkomera. Basebwe ne bannyabo, temulowooza nga naffe tuli mu biro mwe twetaaga okusumululwa mu bintu sibi ebitali bimu. Tusibiddwa mu makomera ag'omubiri, tusibiddwa mu makomera ag'emize, tusibiddwa mu makomera ag'emyoyo, naye weetaaga okubaawo ekibiina ekisabi okusaba Katonda asindike malayika okutusumulula mu bitusibye. Nti era bw'atyo ne Filipo okutuuka mu ddungu asisinkana omukungu mu gavumenti y'Ethiopia oli omulaawe, yasindikibwa malayika. Osoma Ebikolwa by'Abatume essula ey'omunaana olunyirira 25 nti malayika asindika Filipo tigenda osisinkane Omwesopia oyo omulaawe, genda ku ggaali n'ayogera naye ebigambo eby'obulokozi. Kale kitegeeza n'omulimu gwa Mukama gwennyini ogukola, malayika wa Mukama yatusindika, yatutuma. Naye njagala okubuuza muganda wange, mirundi emeka gy'owulirizza gy'otaddeyo omwoyo nga malayika ayogera naawe? Kubanga malayika bw'atuma Filipo, Bayibuli etutegeeza nti Filipo n'asitukirawo n'agenda okusisinkana, okugenda ku ggaali okusisinkana Omwesopia. Naffe tulina Abeesopia bangi bali eyo, basebwe ne bannyabo, basoma ebintu nga tebabitegeera, bali basomera byawandiikibwa naye tebabitegeera. Malayika wa Mukama anoonya Filipo gw'anaasindika,
nolwokuba tetuwaddeeyo matu gaffe eri Katonda ne malayika ne bwayogera tetuwulira. Naye nkusaba ggwe awaddeyo ebiseera eri Katonda waffe, malayika bw'anaakusindika okukola omulimu gwa Mukama, tokakanyaza mutima gwo. Twala ekyokulabirako kya Filipo. Naye wali mu Peetero batugambye nti abatume baali mu kusaba n'okwegayirira, Katonda kyava asindika malayika agende mu kkomero okusumulula Peetero. Kitegeeza nti okusaba n'okwewonga n'okwewaayo byanguyiriza era byongeramu sipiidi malayika mwakolera, bisumulula ebibadde bisibye. Mujjukira eri mu Danyeri, malayika bw'ajja n'amugamba nti okuva olunaku lwe wafukamira okwesalayo yatuuka era n'ensindikibwa, naye omulangira w'obukiikakkono yabadde akyankutte ennaku zino 21. Nti okusaba kwaffe Sitaani nakwo ayagala okuyingiramu, okwanukulwa kwaffe Sitaani ayagala okutaataaganya. Naye bwe tunanyweza malayika oyo Katonda gwe yasindika ku lwaffe ajja kutuusa obubaka gye tuli. Agamba nti obuweereza bw'abamalayika era bukyaleeta essuubi, bukyaleeta okugumya n'obuyambi eri abantu ba Katonda ne leero. Bwe tusoma ebigambo bino mu Bayibuli, waliwo abafuna endowooza nti oba oliawo byaliwo naye ne bikoma eyo. Naye n'olwaleero bassebo ne bannyabo, tulina abantu abaleze ku bukuumi bwa Katonda, abaleze ku bulokozi bwa malayika ba Katonda, obukuumi bwabwe nga bubeetoolodde era ne balokolebwa. Nzijukira nali nkyali mwana muto ddala, myaka gy'ekinaana eyo gyalinga 88-89 ndowooza. Ennyonyi ya Uganda Airlines bwe yagwa, waliwo baganda baffe baali bali mu lugendo abagenda e Roma, naye ennyonyi eyo neegwa. Naye biseera ebyo nali mbeera mu biseera mu bitundu by'Entebbe eyo. Waliwo omu ku mukyala yali family friend waffe, yali mu nnyonyi eyo eyagwa, naye ye yawona mu nnyonyi eyo. Naye ng'ennyonyi yagwa nekwata omuliro neesirira neggwaawo. Naye bwe yagwa naye talina bwannyonnyola ngeri gye yawonamu n'omwana. Naye Entebbe mwe yali atudde mwe yasigala, Entebbe yasigalawo teyasiriira era omukyala n'awona. Naye ennyonyi yonna ng'esaanyeewo n'abagirimu abalala. Ti malayika wa Mukama bw'atyo atuteekako obukuumi mu ngeri y'ekyamagero. Omukyala oyo talina bwe yayinza kunnyonnyola bwe yawona, kubanga okuwona kwe kwali kusukka amagezi g'abantu. Era kyali kyamagero ekyagendanga nga yali mirake etambula, kyali kyamagero ekitambula okuwona kw'omukyala oyo. Erinnya siiryogere, naye yali famire zaffe zaali zamukwano n'omukyala. Naye omukyala yawona mu ngeri y'ekyamagero nti ennyonyi yonna ng'esaanyeewo, ye yasigalawo n'Entebbe gye yali atuddemu n'esigala nga nnamu. Katonda bw'atyo asobola okukola okusukka amagezi gaffe. Malayika ba Mukama bakuuma abantu ne babawonya obubi. Ti n'ababuulizi b'enjiri bakulemberwa nga bwe tulabye Filipo, bakulemberwa era basindiikirizibwa ne bakulemberwa n'Omwoyo Omutukuvu ne malayika ba Mukama okugenda okukola omulimu. Omuweereza wa Mukama omu yatutegeeza yali akola omulimu ogw'enjiri, kubuulira enjiri, naye ng'akolera kagaali. Akwata akagaali ke n'akasibako ebitabo n'agenda mu bantu n'akola zi follow-up n'akola ebiringa ebyo. Naye lumu aba agenda okukola omulimu, ekire ky'enkuba ne kikwata. Naye nga waali tewali wayinza kweggama, ali mu kibira kyalina okusomoka, talina mbambuleera, teyayise yadde na kiveera, naye n'asaba Mukama. N'amugamba, Mukama ngenda ku mulimu gwo, n'essaala endala ze yateekako. N'asaba obukuumi bwe bubeere naye. Agamba nti kyeyava asotta akagaali ke, enkuba n'emukuba naye ng'alina okusotta paka atuuke waakiri, kuba we yali tewali wakwegamba nikogeka ngende paka lwe n'atuuka. Mbulizo n'agamba nti watuuka gye yatuuka okukola omulimu, agenda okutuuka
nga yenna atobye, akagaali katobye, naye ebitabo bye yasiba ku kkaliya nga byonna bikalu. Nga sigamba nti yabisibako akaveera nti oba yalina ambuleera, naye Mukama yakolya, malayika wa Mukama yateekawo omukono ebyokuyiga bino bye yali agenda okuyiga n'abantu bireme okufaafaagana nti byatuuka bikalu nga tebiriko yadde ettondo, naye nga ye atonyolokoka. Malayika wa Mukama bw'atyo bw'abeera naffe nga tukola omulimu gwe. Nsaba malayika oyo gwe yatuwa obwereere, naawe omukoowo omusabe Mukama abeere naye. Agamba nti n'olwaleero obuyambi bwa malayika obwo bukyali naffe singa tubwekwata, kuba yatugambye eri nti abuweereza abo abagenda okusikira obulokozi. Bamalayika bano baweereza abo abagenda okusikira obulokozi. Kati bwe weewandiisa mu lubu lw'abagenda okusikira obulokozi, Mukama akuteekako obukuumi bwa malayika be. Omuwandiisi ono amaliriza aga nti abaana n'abazzukulu ko abazadde ne bajjajja basobola okuguma bwe bamanya nti bamalayika balabirira buli mugoberezi wa Yesu mu kiseera kino. Abayambi okuva mu ggulu babeera kumpi nnyo naffe bulijjo. Kino ky'ekisuubizo kya Katonda kyenja okubakuubiranga buli ssaawa n'obbafalasi nti yatusuubiza nti laba ndi wamu nammwe, tatulekereranga, tatusuulangawo n'agenda butadda, naye ali wamu naffe. Engeri gy'alimu emu kwaku gy'ali wamu naffe bwe bukuumi bamalayika baffe be yatuwa okutukuuma. Mukama ng'atuwadde omukisa ogwo, saba muganda wange omulabi wa 3BN, omukisa ogwo gutambule naawe enkya ya leero. Bamalayika be yatuteerawo okutukuuma bakukuuma era bakukulembere mu ngendo zo zonna z'ogenda okukola olwaleero. Emirimu gyo gisindiikirize ku Mukama. Bamalayika be yakukuuma obaganye okukola mu bulamu obwo. Bwe bakusindiikiza naawe okubeerako obuweereza bw'okola, ogonde nga Firipo bwe yagonda. Bwe tutyo naffe tuweekolemu ekibiina ekisabi, bamalayika ba Mukama basobole okusumulula abantu Katonda basibiddwa mu njegere z'omubi ez'omubiri n'ez'omwoyo. Saba Mukama atubeere n'enkyene ya leero, obukuumi bubeere naffe, butambulenga naffe leero ne bulijjo, okutusaba bwe tumulimulaba alabise ku biro eby'eggulu. Ka tusabe. Katonda Kitaffe omutukuvu ataggwaawo, tukwebazizza n'enkyeri yaliyo Katonda waffe bw'okkiriza ne twogera ku kigambo kyo. Emimwa gyaffe si mirongoofu, naye tukwebaza nti otuwa omukisa okwogera ku kigambo kyo ne ku linnya lyo. Beera naffe Kitaffe omwagalwa nga bw'ozoobeera naffe mu nnaku zonna. Ne leero tukusaba otubeere Katonda waffe, otulwanirire otubangulire entalo zonna. Malayika wo gwe watuwa nga bw'otugamba nti buli muntu wamuwa malayika ng'atuluŋŋamya, katukkirize okulungamizibwa. Obukuumi bwe kabutubeereko, obubi obungi bwe tutamanyi na bwe tuyinza kubulwanyisa na kubuwangula, malayika wo Katonda waffe kakole okutuvuunusa byonna. Tusabe n'okwegayirira kwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Kwagaliza olunaku olulungi. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.